Kika ki ekyendagamu kye basasulira? Kwa abantu babeera awo nga ono alimba munne oli alimba munne bali kusaliza boda boda bali kuno basasula 10 sasula 5 ne muza wali okola replacement wali ofuna bagezi ate bwaba kusaba sente mu rujyankole bagamba najwanze ebishuba n'amazima agate byobulimba n'amazima byonna nakola ekintu buli abanga asiko obutungulu n'ennyanya n'atabika muli anti bwoba oli obuwomi tomanya toyawulo bazino nnyanya oba butungulu oba oli obuwomi ga kasupu kano kayitiridde naye ebisale byendaga muntu bwebulo ow'emitwalo 5 wetwogerera kati government yagamba nti endagamuntu type gye tubawadde endagamuntu esooka nkola mpya tebeerangawo n'olw'ensonga eyo yabwereere ne bweba ekubuzeeko so bw'oba ova yes ne bweba ekubuzeeko leeta bulesi baluwa ya poliisi okuva mu ndagamuntu enkola enkadde ey'N5,000 okudda mu ndagamuntu enkola empya gye twafulumiza bwereere etaano bagibasonyiye oba yabula oba teyabula twegitoola eyabula oleeta poliisi naye n'empya gye tukuwadde woogisuulira etaano nga giruma URA ukasoka kasanto kyagina wokebera katogira empya gye twakakuwa kati bana Uganda abamu bebafu bazibu sina bebafu abamu bambi oba tebaana abalweza aba yakagifuna wano aba tukali ku paaka empya nga akasawo banyakula ng'egendera omwo ng'egenda gye yakafuna kati mwatu abaze Rubaga gyagijje akalakabiza emirimu gye mu kibuga adda mu kibuga yakagifuna ayingira kibuga omwana akasawo akatwala agisule y'empya we bagitwalira ng'etaano giruma katubateereyo endagamuntu babere nazo so that esente ze bwazifuna gula account online aziteke ku centenary alizimba nga akomyewo ate bakadama mwabayamba nnyo kubanga babereyo contract nezigwako passport yagweddeko endagamuntu eweddeko ayetako ku renewinga passport choka passport teri munini kati twabasanzizeyo zi ID twabaregisterinze bari renewingire ku embassy Abu Dhabi bambi atawo mwakoze bulungi twabangwiriza Uganda eno tubadde tugezezzaako ne lwakumanya nti munnange okusima kutono naye era public service teri munyo okusiima mwina kukolera abantu era kuba tuliwo lw'abantu ate be batusasula babi ba musolo tuli bakozi baabwe so babasima bate basima neffe tukola butaweera okulabika ng'endagamuntu si yebeera ekikuziyiza okutuuka ku birooto byo ofunye ekirimu bagambye leeta ebirala byonna bikulemese ebikoligo by'ekika bikugoberere bajjajja bakunoonyerezeeko naye endagamuntu ffe tetwagala ebeere mu bikoligo byakika n'ekikolimo kya sengaawo naye nga si ndagamuntu tuyinza kuba nga tunyumya wano nga senga yagamba ddamaamawo nti abaana bo paka muzzukulu wakusatu tebalizaala ffe ebyo tetubiriimu mumwagala endagamuntu obeere nayo ffe tukuwa endagamuntu kubajjukira n'okuwasa omukazi omulungi gw'oyagala ku ssente ze weekoledde alina okuba nga alina endagamuntu nga naawe oyina kati ffe tugamba katukuwa endagamuntu obeere marryable obe ng'osobola okufuna omubeezi oba embaga enaabaawo bateebawo ebyo bikoligo byamwe somewhere ne ba processinga n'akabinja kano kagenda somewhere nako nekafuna abannayuganda omanyi bayaaye ate obuyaaye bw'omuntu si musango gw'ofiisa death certificate nsobola okugigabira ebuyikwe mbanga bidde bana ba mukyala namba emu abana ba mukyala namba 2 bwe bazuula nti certificate bagigaba n'aloopa nti certificate yatubuzeeko n'asaba replacement naye n'afuna replace kati kiri eri kooti okulaba serial number kuba buli certificate ebeerako ne serial number n'alaba nti serial number za njawulo olwo n'awandikira nira ne tumutangaza nti certificate eyasooka ebiwandiiko babiteeka wano yes ne date of issuance baako ne registrar baako ekyokubiri ekifuga ebiwandiiko ebikwatagana n'abantu si bibeera permanent tetubidiritinga era buli mufu gwe nali mbisenze gwe nali nsayiningideko certificate ye ebiwandiiko byembirina nti kooti ne bwe nampita saa 6 gwa kiro ngenda mu fayiro mu registry nenzija fayiro ne mugaa nti bino bye nasinzirako gigaba so nawe yadde oba okozesa lukujjukujju n'ojja eno n'ofuna replacement registrar gw'okozesezza ensobi era tujja tunoonye era tuzuule ani yalimba nti yabula era bwe bw'otuuka mu kooti ogenda okusanga ng'abaana ba mukyala namba 2 baali bayaayi baaloopa nti yabula ate nga yali teyabula gyosoda okubanga okola nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa andi wano with the beautiful Madam Olama Claire okuva mu kitongole eky'ennanga muntu ekitongole ekyanira omukyala ono aliko monendoza mumanyi omukyala asinga okwogera ennimi ennyingi ogamba oti ekyendi oli otya taata webale okunkyaza ennimi waziyigirawo empitirivu ziti waaye nga mwakabimbuuza 4 ennimi twaziyiga twateekamu obudde ne tukola waaka ne tuziyiga naye wayigiriza abantu nti okuba n'ennimi ennyingi it is also plus ku bulamu bw'omuntu no it is bw'oba okola mu public service
ng'ate oli mu ggwanga nga lino eryaffe eriri multi-tribal multilingual it is necessary otherwise naddala obuweereza nga buno nga butuuka ku buli munnauganda you need it ng'oyogera nabo ate nga bakuwulira ate nga basobola okutegeera. Obulamu bugamba ki? Si bubi. Mutambuza muti ekintu ky'endagamuntu? Ndagamuntu tuzitambuza tuzitwala lwakuba tukola bagaya. Mwatandika process eno empya abantu bagende balinowinge n'abatalina n'abalina nga ziweddeko mugituusizaawa? 80% plus kati tukunuukiriza mu kyenda statistics azifunye nga tujja wano ne kati renewal tetulina bweraliikirivu ye etambulidde ddala bulungi. Etambulidde ddala bulungi lwakuba twali twagala nti wetunaamalira okuwandika kuno okwekikungu waleme kubaayo munnayuganda yenna kaabe muwere kaabe mukadde asinga yateewandisizza naye ekirooto ekyo ekyokulaba nti buli omuntu muwandisa tekituukiridde kuba ate bano abalina endagamuntu abali mukuza obujja mwatu tebaagaliza banyumba zaabwe ate. Eki kyotegeeza be basinga obungi naye nkusese mu Uganda gye tulimu kati wakyaliyo ennyumba etalimu ayina ndagamuntu. Mbuuza wakyaliyo ennyumba mu Uganda nga famire yonna teyina ndagamuntu. Akyo tekisoboka nga bonna abantu abali mu famire simubaamu. Kati okufuna endagamuntu weetaaga ki? Endagamuntu y'omuzadde omu ow'ebukojja ow'ekika oba ow'oluganda okukweyimirira okufuna endagamuntu. Kati mbuuza kitegeeza abalina tebaagaliza banyumba zaabwe. Tamuwadde bimukwatako abitwaleyo bamuwe. Tamweyimiridde mu bufunze. Nti ye yafuna naye ate tayagaliza banyumba. Ekiringa okuzuula nti wano waliwo ekifuna kifuna kiralu ate n'otayagaliza banyumba. Uganda bweto kubanga era wano mu Uganda wosanga Katonga awalana waswa nga bonna balongo bazaali balumu naye nga beewalana. So nasemba okulaba nga was it a media briefing ng'ogamba musigaza only 21 days to close off kino eno process mwakulozinze? No, twayongedde actually. Mwayongedde bwongezi? Ennaku emyezi omukaaga egyasooka gyaggwanga 8 November. Kati twayongeddeyo process tujja kuba gye tuli until end of year. Yeah. Tuteebereza nti emyezi emirala 3 gijja tumala okumalayo ekintu kino. Lwaki tuwongeddeyo tugamba nti mu December bannayuganda bawummula babeera waka kale bw'oba obadde weekwasa nti oli busy kozesa festive season eno otuukirire station wewandiise teweebuzaabuza ate n'ekiraba mwagamba nti abaana bali ku ssomero abamu abaana babagamba mutuweereze endagamuntu ne mugaano zibaweereza ku ssomero ne batulemerera kati tugamba nti buli mwana bw'awummula agenda either wa muzadde we oba agende wakojja oba ewasenga oba ewa maama omuto ate okuwandiisa omwana weetaaga muzadde oba ow'oluganda ow'ebukojja ow'ekika n'osobola omuwandiisa. So I think that on holiday nze ndowooza ensonga yo tugisonsowaze nga tunona naye ate nga tuwandiisa. Baliwo ababadde bafikidde abaana kyagali esinga kuba mu baana gwe yubo statistics tewaziraba. The biggest population of Ugandans is children. Baana bato kakati kitegeeza nti de lacuna okwesulira kwa nagamba kuli ku bazadde tebafuddeyo. Manya Bannayuganda twagala nnyo ebintu bya last minute bamala mugamba nti omwana wo tagenda kukola UNEB nayokaga Madam Claire gwe wange kinkolere kimbalire nayagala n'ogenda ekasawo naye nga teka terikkiriza naye nga ne bwagenda ekasawo nga system tekkiriza nga tolina bwona agituga oyinza okuba nga onenge gy'oyinza ogibypassinga. Omanyi ku social media kuliko engombe egamba nti your inability to plan cannot constitute an inconvenience on your side nti obulagajjavu bwo oba obutayagala kusaba mu budde ate tebusobola kubuuka pressure gyendi nti kati gwe omwana we agenda nnyo okusoma nenkubuuza nnire ebadde emyaka 10 twakugamba tuwandika okuva ku bawere emyaka 10 gino omwana atuuse okukola P7 myaka 10 n'ebiri obadde okola ki? Saba kati nga takyetaaga bire byokudda nti ate bajja kulwa okuddamu gwe tuwole ebbanja gwe saba otuwole ebbanja. So abantu badde balinda ekyo mbunire ejja kuddamu kanindeko so mukoze ku bantu nga bameka statistics oba ozirina? Sizirina offhead naye mu renewal tulinga mu 13 million mu register tulinga million 5 ennaku ziba tukunukiriza mu 6 abaliko naye jjukira ku register kwaliko abaliko already etwali twawandisa mu system enkadde. So register y'eggwanga ndowooza eringa mu million 3.3. Yes, on average Abannayuganda bwe twogerako tukati kati bano beewandiisa balina either ndagamuntu oba nina. Jo nabadde ne ssente bakakikabyeko n'agamba nti abeewandisiza okulonda bali 2.1. Kitegeeza be balina emyaka 18. Jjukira okulonda si kwa bonna. So abo sobola boogere
milioni 22 awe watyo bebagenda okubanga balonda kati mwe abamwe. Yes, so if they 22 million be yakugambye kati nga fe tugambe twinga mu 33 kitegeeza onjagala bafune ekifaananyi ky'abaana betunonya fe tuna 33 mulimu abaana kati wenkulagira ekifaananyi nti abaana tukyabanoonya bubi kuba bw'aba inako 22 nga beba adult ntegerekesa ate nga population emu 46 kitegeeza half of the population ndoza wokirabya kyengezaako kulaga nti banna Uganda bali below 18 so and they are not registered kwa register weberi ku 33 nga population eringa mu 45 46 kitegeeza nti 33 bwotolako 8 ntegerekese 25 tunonya abana nga 17 tunonya abana nga almost 13 million. So by end of December starting a fresh year 2027-26 muja kuba we really want to be at that place atenze ndoza ino project bwenagwa teri omuntu ajja kuddamu kunonya government nti zo mwana nga yafunye skale egende bwenu ne bamumanini ng'obuweereza twabuleeta ku muluka n'ogaana okujja wana abaya atwekwasa gwe nawe tujulire otambulako okutambula kulaba okudda kunyumya gw'otambuddeko neewunya n'okwewuunya kati bw'otuuka ku stations zammwe zemubadde nga muteekamu mu bifo ebyenjawulo kati osangamu bantu omu babiri basatu ne weewuunya naye ate mu abo bennyini obalaba ekkololo waliyo omuntu oli nga ye akulaga nze empandisiza leero njagala express n'omugamba naye tubadde emyezi 6 obaddewa kiriya waliwo bano abantu era ntera okubawulira mugagenda owandiise nagamba nti anjajji wandiise anytime kati n'atuuka time eyo gy'abadde ayogerako n'agamba naye nze njagala bawabula nti essente tula nti muzeegabyagabya muzigabira abantu mubatemera babawa endagamuntu byakaseera amateeka lumu gajja kugweramu gundi luba lumu olwo ne kitwala omu yekka kiyinza okuba nga tekibatwala naye lwe lwajja okugwikiriza gwagabye enguzi n'oli agikutte mwenna bajja basi bakweteeka ly'enguzi bwe likola nalabako ekkolo nga bagiwa basirikale abamaje abalinga simanyi babo kikyali naye nga kati line yabeeranga nnene nnyo ebiseera ebyo kati nga goba wazze olinga wa 8 mu bameka musirikale ebyo siyinza bijulire era zirabaga nti alina obujulizi nga bakusabako enguzi oli olina okuloopa waliwo client care office gye tulinawo ekkololo tuukamu weekubira enduulu waliwo ne police station eriawo ekkololo nakyo kiroope lwakuba obuzibu bwe mulina bannayuganda ffenna tuli ba intelligence officer oli bw'omulabako wano kireya kuba nakola size kuba ndaba ku tv bweyinza omusango notayagala kukiroopa naye ate uganda oba ogyonoonye kuba ffenna bwe twebeereramu letusa kimu nga nkuyege ne tugamba tetujja kutema eyo empisa tusobola ogitta anti bakimanyira nti kati enguzi eyambago bagiwadde n'agiwadde ebyo byammwe naye ate efiiriza mu ngeri y'emu kuba ojja kuzuukika lumu obuweereza obwagala ate nga toyina ogenda okulaba otuuse ku layini ng'oli wa 410 ati kati ate nekira temulina bugumiikiriza kati obuweereza akugambye bwa public servant endagamuntu teyawula mu muwere gwe baakazaala teyawula mu mukadde bw'oyagala otuuke ku station oseeyeeyo berekaweweevu bakuyiseewo buyisa olinga agamba nti bali abali wano biwuduwudu siba abakeddewo batudde balinze era kyensiba mbagamba nti endagamuntu yeetaaga empisa kuba ogenda notula ku tiktok omwana nakubira essimu nti fe tuli eno batusimbiza layini twakoyekoyedda ogenda okuvuga emmotoka yiriri okutuukawo ng'abantu bali mu layini bisatu ng'omugamba nti lwaki onyize nti anti bakola mpola ne mugamba ogulaga bakola empola naye bakola kuba babaweereza bali batono kuba gavumenti bwe busobozi bw'abakozi beeyina ate balina okuweereza abantu 4 n'ebyuma ogenda okulaba abantu bali 100 nga waliwo kompyuta 4 yes because it's the resources available tuba tulina kiti omutwalo gumu ne tuzigabanya mu parishi zonna ez'e Uganda bwe parishi oba oyagala enfune mmeka omuzungu agamba you will have to cut your coat according to your cloth nze njagala onyumiza kimu nti kiti ezo 2 weeziri abazikolako obwedda bali ku ssimu tebakola mpebafe naye ekyokuŋŋamba nti bali babiri bokka layini mpanvu eyo si issue they citizens bw'otafuna kere ntya obuweereza bwa ffenna Uganda yaffe ffenna ntegerekese so gwe tolowooza nti oli wa kitalo nnyo okusinga abalala nze issue gye ndowooza nti akugusa ali enguzi bamutemera ayisa abantu naye nti muli bisatu nti bali babiri tusimbye tubeere ng'abakristu tusimbe ennyiriri tufune omukama teriyo kubusa layini osimba paka lwotuuka ku musaasereddoti nagamba omubiri gwa kristu n'ofuna n'osembera n'ovaawo mwalo nkinga enkola y'okuwandiisa bannayuganda abali wabweru yes abali ebweru twawandiisa twamala tukati tuli ku mitendera gwa kuddayo oba oli awo twagenda Qatar twagenda Saudi twagenda United Arab Emirates twagenda UK twagenda Belgium twagenda France kati tuli Sweden Denmark ne Switzerland gye bali mu America twagenda Canada twagenda South Africa twagenda
Botswana twagenda, Congo twagenda, South Sudan twagenda, tugezezzaako. Mubawandisizeeyo gye bali? Tubawandikira kuba bamunnange Uganda eno giraba. Abaana tebanoonyeza lupiiya, ebintu bya lupiiya bizibu nnyo. Naye ate nga gye bazikolera beetaaga okugula ettaka e Uganda. Bazikolera eyo beetaaga okuzimba amayumba. Bakolera eyo beetaaga okugula zibbondi. Bakolera eyo beetaaga okugula za akawunti. Omanyi muli babbi. Luli babawanga ssente mbaterekera omwana agenda okutuuka wano nga tewali kyalabako. Ng'okuba n'ennyumba ya neyimba n'omugamba nti yiri tukuzimbidde kumbe byoya byanswa. Ogitambuza okuva ku musingi paka nga yalowooza azimba. Katubateereyo endagamuntu babeere nazo so that essente ze bwazifuna agula akawunti online aziteeke ku centenary alizimba ng'akomyewo. Ate bakadama mwabayamba nnyo kubanga babeereyo contract ne ziggwako, passport yaggweddeko, endagamuntu eweddeko ayetaaga okurenewinga passport, kyokka passport teriimu nniini, kati twabasanzizeeyo zi ID twabaregisterinze barenewingire ku embassy Abu Dhabi. Bambi ate awo mwakoze bulungi. Twabanguyiriza Uganda eno tubadde tugezezzaako naye lwakumanyi nti munnange okusiima kutono. Okusiima kutono naye era public service teriimu nnyo okusiima. Mulina kukolera bantu. Era kuba tuliwo lw'abantu ate be batusasula babi ba musolo tuli bakozi baabwe. So babasiima bate basimba neffe tukola butaweera okulabika ng'endagamuntu si ebeera ekikuziyiza okutuuka ku birooto byo. Ofunye ekirimu bagambye leeta. Ebirala byonna bikulemese ebikoligo by'ekika bikugoberere bajjajja bakunoonyerezeeko naye endagamuntu ffe tetwagala ebeere mu bikoligo byakika. N'ekikolimo kya sengaawo naye nga si ndagamuntu. Tuyinza kuba nga tunyumya wano nga senga yagamba ddamaamawo nti abaana bo paka muzzukulu wa kusatu tebalizaala. Ffe ebyo tetubiriimu. Mumwagala endagamuntu obeere nayo. Ffe tukuwa endagamuntu kubajjukira n'okuwasa omukazi omulungi gw'oyagala ku ssente ze weekoledde alina okuba ng'alina endagamuntu nga naawe oyina. Kati ffe tugamba katukuwa endagamuntu obeere marryable obe ng'osobola okufuna omubeezi oba embaga enaabaawo bateebawo ebyo bikoligo byabwe. Endagamuntu nayo wagisaba kati ennaku z'omukuwasa. Tunaamanya tutya nti olina emyaka 18 nti weetuuze. Munaagenda mutya ne mwewasa n'otalagaayo myaka tokyasobola kukola mbaga nga togiina. Ekiwandiiko ekikakasa emyaka y'endagamuntu. Era otukakkereziya n'ogamba nti nze nnamu akasente mukyala wa Pawulo ayagala kufimbirwagana ne Roza. Ekyokubiri Pawulo ne Roza nga muleeta ndagamuntu tubire emyaka 18 nti ye. Ekyokubiri ebisale baforeigner bye bawe bisasulira marriage registration si bye bisale bya bannayuganda. Kati tuba twagala tumanye oba oli munnayuganda ow'emitwalo giri egiregistering obufumbo bwa bannayuganda. Bw'oba oli foreigner era ow'ebisale ebya baforeigner sendagamuntu ekola bibiri ekakasa emyaka n'etulaga n'otulaga ebisale by'olina okuwa depending on whether you are foreigner oba you are refugee. Ebisale byawukana. Oli mubunzi oli munoonyi wa bubudamu. Balina nabo ekika ky'endagamuntu zaabwe. Nedda balina ziri eziba mu OPM. Naye ffe bw'oba otuse mu URSB mu NIRA Department ya Marriage okuwandiisa twagala kukola ebyo tukole assessment nga yeeyo. Briefly lwegedde ku bisale endagamuntu kika ki eky'endagamuntu kyebasasulira kuba abantu babeera awo nga ono alimba munne oli alimba munne bali kusaliza bodaboda bali kuno bagezi nasasula 10 nasasula 5 ne muza wali okola replacement wali ofuna bagezi ate bwaba kusaba essente mu Rujyankole bagamba najwanze ebishuba n'amazima agate by'obulimba n'amazima byonna nakola ekintu buli abanga asiika obutungulu n'ennyanya n'atabika muli anti bw'oba oli obuwoomi tomanya toyawulo bazino nnyanya oba butungulu oba oli obuwoomi ga kasupu kano kayitiridde naye ebisale by'endagamuntu bwebulo ow'emitwalo 5 bwe twogerera kati gavumenti yagamba nti endagamuntu type gye tubawadde endagamuntu esooka nkola mpya tebeerangawo n'olw'ensonga eyo yabwereere ne bweba ekubuzeeko so bw'oba ova yes ne bweba ekubuzeeko leeta bulesi baluwa ya poliisi okuva mu ndagamuntu enkola enkadde ey'enkumi 5 okudda mu ndagamuntu enkola empya gye twafulumiza bwereere etaano bagibasonye oba yabula oba teyabula twegitoola eyabula oleeta poliisi naye n'empya gye tukuwadde woogisuulira etaano nga giruma URA ukasoka kasanto kyagina wokebera katogira empya gye twakakuwa kati manya Uganda abamu bebafu bazibu sina bebafu abamu bambi obate baana abalweza aba yakagifuna wano aba tukali ku paaka empya nga akasawo banyakula ngegendera omo ngegenda gye yakafuna kati mwatu abaze rubaga gyagijje akalakabize emirimu gye mu kibuga adda mu kibuga yakagifuna ayingira kibuga omwana akasawo akatwala agisule yempya we bagitwalira ng'etaano giruma eri waive y'obutasasula yali ebbanga tetujja gyogera kuba tukyali mu mass enrollment badde nsaba nti standard operating eza turnaround time tujja ziteekawo nga project yewedde kati tuli mu bonna bafune
bonna bagaggawale bonna bafune ekibogerako bonna beewandiise kati bwe tunaava mu maasi kino wakungakunga tujja kuteekawo SOP nti replacement emala ennaku bweziti nja kuba nzibabuulira. So ono ayagala eyakagwirawo yasasula mmeka? Kagwirawo tetunnamutandika era nagambe tuyali mu project kagwirawo VIP treatment supesolo ndi wakitalo nga bwendowooza mulinde project ye mutudde mu line awo balina VIP gwe baleesa aliko n'emmundu ezimukuuma bamuyisaabuyisa tukyali mu ggwanga mujje abo balindeko abagala ebyo ebya VIP balinde tujja kubitandika naye tujja babuulira nga bitandise. For now tuli ku kimu buli munnayuganda abe n'ekimwogerako utandika okulaba abakuuma abasuula abatamanyi kutereka abebafu abo batandika okuwa government consent. Okay. Features eziri ku ndagamuntu eno empya ebitabadde ku nkadde era talinafuna mpya byasubwa features empya ziri ku ndagamuntu empya mpitirivu. Esooka twatadde mu hologram kali akantu akabika ku kifaananyi kabadde ebbali tukasiza kati kabika ku kifaananyi hafu manya abaana bannasa ade bagezi bade badira face ne bagijjawo ne bateekawo endala anti face yali plain kati face tulina ke twataddemu akagiyitamu k'ekitundu twaddemu bu ghost image obufaananyi bwo bwa mirundi esatu ekifaananyi ekinene n'obufaananyi obulala bubiri akamu kali ku side ya ku mukono ogwa ddyo bw'oba ogikutte kali wali awali flaga akamu kali mu kigambo need wano wansi ne barcode twaji improvize nti ebere machine readable then bwokateeka mu ttaala zino agatocha aba forest builders bakozesa okulaba essente entuufu n'enfu ojja kulaba mu line mpitirivu eziyitayita ezisala ezidde ziringa printed watermark yes ziringa zi watermark munda muli oziraba ziringa tributaries abasoma ku SST omanye ennyanja ogiraba ng'eyina veins impitirivu ezijiwana ezitwala bwe butyo buli muli buyitirivu yes then n'erinnya bw'olikwatako twakoledde ne bamuzibe nti bwakwata ku linnya asobola okukwata basoma bakwatako so erinnya lyo ojja kulikwatako oliwulire nga olina engeri gy'owuliramu akantu akali ATM ya World Bank erina ATM nga oziwulira yes oziwulira kati bw'okwatako yajja kuba asobola okusoma amanye nti lino linnya lyange akafaananyi kuno mwakoze kalungi oba mwakoze kali akaluli akabiri tolina kyotugamba naye akafaananyi kali wakalaba kakabiri bwekasookalaba ojja kumanya nti oyo yekireya gwe wonalabira kali ojja kwera bugambe nti butuufu yenzi ne mwaliko ki abantu okubakola obufaananyi module naffe tuliko emizimu gyetuka oba oliawo kubaka ebatuddemu naye ng'ate bwali bubanjula bebbo lwakuba nti kati omanyi maskaro naakoze kinene okubalimba nti mufaanana bulala ate nga si yemmwe nze ndowooza tubakuba ne tubazza ku origino kyemutayagala akali kaali kazibu ng'era kali oliko origino yo naye ate kali ndowooza kaali ka 2016 ebiseera ebyo kaali kazibu nnyo no kasita kati twafujje ndowooza byebyo byembatabiddemu ndowooza byebyo so ndaba nga bintu byangu ate naba kubanga ne what is your amagezi agasimbayo gali gamu wola gavumenti ebbanja toddamu ebyo bintu byakitaabwe esembayo kankutwala akasawo nze ndowooza abaana mubawandise kati nze ndowooza buli omu weekubirize mu nyumba yobuze mukyalawo ne madamu abaana bano balina nniini oba nedda mu holiday eno mu puloti zemukola ezirimu ogende nabinoonya ku biiki mu pulaani zemukola mbu tulina okukereziya sima tulina omukolo mu pulaani zogenda mu maddalasa mugate mu pulaani y'okuwandisa abaana endagamuntu kino ekiwumulo kiggwe ng'abaana balina bibiri nga balina nniini nga balina birth certificate omanye nti yonnira namuwona omuzadde omusajja naye abeereko n'obuvunaanyizibwa abuuze kunnyiniza abaana be kati omanye ekimu nti aba bannira nabamala omwana ng'aliddayo okubalaba ng'awezezza emyaka 16 ng'asaba endagamuntu esooka oba abannira omwana wange bw'aba aweza 18 naliddamu balaba ng'afunye obufumbo obutukuvu nga tugenda kumuwandiisa oba nga tugenda kuwandiisa nnika ffenna bannira tuli bangu okutwewala kuba otulaba omulundi gumu myaka 10 bw'oba oli mu 10 mulungi wabiwandiika so n'empeya 10 emyaka 10 yes ya myaka 10 emyaka 10 toddamu tulaba ate oba otwagaza so tangaaza ne kino kinzijidde waliwo abamu bedde abagamba nti nira ewandiisa gwe endagamuntu yesigaddeko omwaka gumu okuggwako egwereddeko ddala ate gw'alinako esatu ate otaana gwerinda kugimalayo nedda bannange agaba endagamuntu yani yennira etteeka erigaba endagamuntu tulina mu Uganda tulina Registration of Persons Act endagamuntu enkadde twali kuwera mu tteeka ki eryo lyennyini ekitongole ekyali kuwa kyekiriwa yennira kitegeeza endagamuntu enkadde bwe batennaggwako ejja kukola
ne tugambye bugambi nti eriyo bano abakasigiri ebigwa akyagala kikyayokya ye naawulira nga ayagala kufuna empya naye tetumugoba ne weba ekyaliko emyaka 4 wadde mba okujja nesiteeka naawe ayina enkadde bw'oba oyagala gisigaze paka lwerigwako so ayina enkadde teweeraliikirira nti endaga muntu yange mama baleese empya sifunye empya kase bange emyaka gyayo gikyaliko tujja giwa ekitiibwa n'oli eyakyusa naye teyakola musango kuba yayagala bwagaza akwate ku kipya mulimu abantu nga iphone bwefuluma eno ne bweba ekyakola bulungi abanga gwe balooza olinzoga nti eno tekyakwata masimu kiri ne mu basajja bafuna akasente afanayo omukyalo obitegeera eyo tokubye ennyo abayagala akyusemu kakola so nire wandukulula enamba kastofa ne bakuleetera death register ne bagireeta omufu tumusazaamu ne tumujja mu balamu ne tumuteeka mu bafu ne tumulebolinga dead citizen nini tetuddamu giwa muntu mulala wabula nini mu system tugiteekako nti dead citizen ne twekako alama eraga nti ono mufu ne tumwawula mu balamu kati bano abaana b'omugenzi abakaanira ebyobugagga bya kitaabwe basooka kujja kuwanduka kitaabwe mu nnira asooka kufuna death certificate mu nnira ne tukola council person mu system ne tumuindicatingako bw'oba alina endagamuntu ti dead citizen ebiwandiiko ebyo bye tumuwadde n'agenda mu URSB n'atandikira kati ekigambo kino kankugambe nze nali nkirabyeko era simanyiba mu nkola empya mwakikyusizaamu nalabako family emu yali ekola follow up ku byobugagga bya kitaabwe nga banoonya ndagamuntu naye abaana bonna bafuna death certificate bano akabinja kano kagenda mu nira office somewhere ne ba processinga n'akabinja kano kagenda somewhere nako nikafuna Abannayuganda omanyi bayaaye ate obuyaaye bw'omuntu si musango gw'ofiisa death certificate nsobola okugigabira ebuyikwe mbanga bidde bana ba mukyala namba emu abaana ba mukyala namba 2 bwe bazuula nti certificate bagigaba n'aloopa nti certificate yatubuzeeko n'asaba replacement naye n'afuna replace kati kiri eri kooti okulaba serial number kuba buli certificate ebeerako ne serial number n'alaba nti serial number za njawulo olwo n'awandikira nira ne tumutangaza nti certificate eyasooka ebiwandiiko babiteeka wano yes ne date of issuance baako ne registrar baako ekyokubiri ekifuga ebiwandiiko ebikwatagana n'abantu si bibeera permanent tetubidiritinga era buli mufu gwe nali mbisenze gwe nali nsayiningideko certificate ye ebiwandiiko byembirina nti kooti ne bwe nampita saa mukaga gwa kiro ngenda mu fayiro mu registry nenzio fayiro ne mga nti bino bye nasinzirako gigaba so nawe yadde oba okozesa lukujjukujju n'ojja eno n'ofuna replacement registrar gw'okozesezza ensobi era tujja tunoonye era tuzuule ani yalimba nti yabula era bwe bw'otuuka mu kooti ogenda okusanga ng'abaana ba mukyala namba 2 baali bayaayi baloopa nti yabula ate nga yali teyabula baali bagana kubanza eri ogwo omusango gwatuukako ne bagumpitira twagenda okutuuka mu kooti ng'oli nagigabira buyikwe bano ne bafuna replacement e Kampala so bagenda otuuka ewa administrator general ng'oli asooka bagamba nze nnina sigisuulangako awo kooti netandika omusango bayita altering false information okulimba okwagala ebyakale bulema gw'omusango tebamaliriza nga ate babasibye busibi babasiba kuba altering false information kitegeeza walima nti yabula ate nga teyabula kati aguba musango mulala ogwa CID mulimu ne bana abakyusaamuko erinnya katono kuli omugenzi asomuleetanga emu system garbage in garbage out era ekibuzo ekiddamu kiri kimu administrator general ajja kutunulira estate n'amannya mwe bwali ebyomufu era ogwo guba gufuuse musango kubanze bwembika katopolo owa PA gwe nobika katopolo wa PO gwe nojja nongamba taata yayina endagamuntu ne tusaako nini olina ngamba taata yafa teyayina endagamuntu nja kuwa endagamuntu nga tekuli nini ne bwe kizuulibwa era nti walimba era still becomes a criminal matter ne muginonya mu system nga kifuna ate registrar mbasikoze ensobi kuba bwe nsachinga Paulo wa PO ate tesobola kundetera PA okay system database query wezikola garbage in garbage out so era omusango gukomekereza guzewo kubanze mba ne file gyensinzirako okugaba jenekanyiza kale maliriza na kino abantu bajja nakinga bakimendaga muntu zaabwe ezempya okunonendaga ajjayo ajjanga bwali lwaki mukola ebintu akomone ebbaluwa yero sandi tubisiŋŋaanye gyebiremwe field okojja n'endagamuntu yo yokka enkadde ate endagamuntu enkadde eyo bw'oba togirina ebbaluwa ya poliisi emala n'ojja n'onona waliwo eyazze okukola replacement ng'endagamuntu yabadde agirina mu kaseera byakodde replacement kati ng'ebuza era poliisi era police report ng'ogenda ku police atalina police report erina okuba ng'eraga nini oba ng'olina akapapula kali akalaga RID kuba tukozesa engeri bbiri ez'okukebera tukozesa RID oba nini abantu baze batubuuza nti ate kali akapapula ke twabawa kaki lwaki mutuma endagamuntu akapapula kali bakayita registration slip
omugaso gwako gakulaga nti tukuwandiise era likodi eyingidde kiringa kugenda ku ATM ntegerekese n'oggyayo ssente ne bakuwa kalisiiti ako kakalaga bulazi nti oggyayo emitwalo 5 ate osigazaayo emitwalo 15 tekakola nga ATM ko tekajjaayo ekyokubiri tekakola nga bank statement kale abatulaba abaagala okwekalakaasa nti ate liri siti omulimu gwayo gwali gwaki kaali kaagala kulaga nti reference gye wasabiddeko enamba yaayo yabadde bweti wewandiisiza wabadde Mengo kati bw'oba endagamuntu ogisudde bw'oleeta ebbaluwa ya poliisi ojagamba nini yambuze ne RID yiino so babyawule waliwo namba ze banyiga okumanya endagamuntu efulumidde mu kitundu enkadde tubadde tukyaziina ziri zi 316 naye tuli mu upgrade naye nja kubaweeza WhatsApp enamba ya Nile eya WhatsApp gy'osobola okuweerezaako obubaka yiino so yo Nira neekubulya nti endagamuntu yo 07650M007 eyo ye namba ya Nira nyoka eya WhatsApp mu Uganda bano bonna kozi banira gayi banira chesa inbox me I check for you send for me bajja kubabba nenkona kusingane kololo nsange kololo nga kapolisi ngenda kulindira wano jangwe no ku office yanga ncho manyize nkola nga agent eyo nja kutwala ebiwende ekozesa agent towereza direct ebyo eno ye namba ya Nira yoke ya WhatsApp 07650M007 eyo ya WhatsApp eyokubira obwerere 0800 eyokubira bwerere bana Uganda yonna egikubako bwokuba ne balwawo kukwata tozimba mutima ebeera call center kiriko kuba mu MTN bagamba wait customer care paka lwe bakwata nawe nonyonyola ekyokusatu kyoyinza okukozesa kati genda ku office ya Nile twala ekitundu gye bakuwandikira baba kuwandikira kati nga wano we muli ewammwe ogenda Lubaga ntegerekese owekaamu okyo ogenda Lumumba Avenue naye internet link ziri bwe zinaddako tujja kuba tuzibabuulira waliwo abeere mukono naye nga mukawanisa ko abanira yabasanga Lubaga n'akyama ajje Lubaga aba inakebera Lubaga endagamuntu edda gye bakuwandikira ako mukategedde bannaye endagamuntu eyo toginoonyeze ekabalole ng'ate wali Mengo genda bugenzi Lubaga ku Nira's office bajja kukebera so ye mukyala Olama Claire very beautiful outspoken audible enough byonna birina ndowooza ekitongole kyanoonya yaliyo mutuufu okwogerera towaana nnyo ojja kunkozesa ensobi komaawo ensobi ate eti abatuuliza wandaba mwebale nnyo tuwuliriza mbaagaliza okwewandisa okulungi ate ffenna tufune endagamuntu ate twanguwira okufuna obuweereza mu ggwanga lyaffe akusaba ssente olaba nga akuyingiddemu labisa enamba mbawadde enamba yo tebakuyita muweebereremu enguzi mwe mujagala naye ekosa bintu bingi nnyo ekosa obuweereza ate ne bugotaanya so mukozesa amateeka muyite mu mateeka mufune endagamuntu zammwe bagambye bayongeddeyo paka December wanaggwerako so mwabadde bafikidde abaana abadde mu masomero obadde ku kyeyo oli Bulaayi wamwe badde tebannaba kujja Christmas season ogenda kubeera wano jangu ogiwandiise oba oli awo weneefuluma onoogipiikinga onoba waliwo enkola yogiweereza e Bulaaya abebula tugenda zizzaayo gye bali eyo nga yazze n'awandisiza wano nedda tetunaba naye reroute tujja kulaba engeri gye tuzisaba for now tujja kusooka tuzizze gye mwazisabira then we shall handle on a case by case basis nti tulina abe UK tujja kufuna case by case basis yes tujja kuba twebuulira but it will be on a case by case basis naye nze ndowooza emitendera butya bwe tukola ekyo tujja kuba tugibawa oluvannyuma mpola mpola tujja kulumya SOPs ate nazo tuzitangaaze toyanza nnyo toyanzege abaferera mu ndagamuntu tujja kufuna olunaku olala tujja kufuna obudde nga buyitirivu tetujja kowa waliwo scenario gyenabi mu banka emu ng'oli yagenda endagamuntu ya munne biri bye nagambye obufaanani babugjawo ne bateekawo naye ebyendagamuntu tebiggwa naye tujja kwogera ogeza tujja kufuna obudde olina kaddo gyekkololo twogerezeganye bulungi ate twongere okwogera thank you so much webali kutukyalirako so ndowooza mubiwulidde ebintu bino emboozi eno mugiwerezeeko abatannaba kubitegeera bulungi musobole okubanga mubitegeera endagamuntu zatandise okufuluma ndoza gye ziri ku division yes ate njagala nekino mukimanye zijja kufuluma mu bitundu ate eziriwo ze tugaba so bw'osanga yo nga tennadda bamugumiikiriza naye mbadde nsaba eziri red ezo tuzino naye nga gye ziri ma division abantu muzino